Okay, omukutu Fahad Pro UG kwekukoka kuyinza okubeera nga te osanga biki ebitambula mu ggwanga Uganda ne buli ggwanga yonna nabwe kityo wennyongera okubeera nga te nkusabira nti subscribinga bw'obanga obadde tunaa kubeera nga te okikolako ne ka notification bell ako kakoneko kajja kubeera nga te kakwalatinga munaye kano ka mugaso kajja kubeera nga te kakuyambako okubeera nga te munaye ofuna amawulire mu budde so subscribinga ate ne ka notification bell kakoneko likinga video ate comment section always ebeera open nga nawe munayo beera neddembe okubeera nga te osulawo endowooza yo just in case olina kyewandyagadde okubeera nga te ogattako ate teweerabira okubeera nga te of course osharingirako abalala byembeera mbaleetedde kaakati ennaku nga bbiri eziise omukyala Fulufiga wamu n'omwami Ssenkubuge omusajja oyo yali wa kitiibwa nnyo naye simanyi kyatuuka wamu naye baavaayo ne babeera nga ate bagenda ku TV yaabwe wali kubakola ne babeera nga ate bakolokota Bobi Wine nga bagamba nti Bobi Wine okubeera nga yakubiddwa akebe katiya gas munaye babadde bazanya firimu bayogedde ebigambo bingi nnyo era nasobola okubeera nga te mbe batuusaako ebyo byonna era mwasobola okubeera nga te mubiraba kakati nno waliwo omuliro ogubaddiziddwa era ngenda kubeera nga te mbe baterawo awo mwongere okubeera nga te mulaba biki ebigenda maaso sayidi eyo naye nga mwami Ssenkubuge ekimanyi ka video kano kajja kutuukako ekyamazima wali badde otereezaamu kubanga wali musajja wa kitiibwa nnyo wali musajja w'amaanyi nnyo era okyali w'amaanyi nnyo obudde tebunaa kubeera nga tebuggwayo wali badde otereezaamu of course ku njogerayo na biki bino byonna ebigenda mu maaso sayidi eyo naddala nga muli mu studios mu presentinga anyway ngenda kubeera nga tembatirawo akatambyako mwongere okubeera nga temulaba ki ekiriwo saawa eno wedaba bagiddeko eyo nina emboozi enyuma nnyo ate nga n'ebyokuyiga biyitirivu nnyo ebigirimu so ngenda kubeera nga tengikuteerawo please wuliriza jjamu n'ebyokuyiga ate n'ekirala abeera nga te omuntu oyo gogenda okubeera nga te owulira mu katambyako muwe amagezi so byonna of course ngenda kubeera nga te mbikuteerawo awo tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa munoonyeeko gwe wenna ayina ebizibu byenjawulo oba nawe tulina buzibu naye ngwena deals ewandyagadde okubeera nga temunaye okutula munoonyeeko obuntu butini nnyo akujjanjaba akozesa maanyi nga dduwa na Quran side eno endala Habibu airport pickup naye munoonyeeko gwe wenna ng'oli mu nteekateeka y'okubeera nga te okuma mu ggwanga Uganda obanga of course nga opulaninga kubeera nga te ofuluma naye nga weebuuza ani ayinza okubeera nga te akuvuga akutuuseyo ku kisaawe oba okujja ku kisaawe abeekwate ku note 7 note 244 emeda giri 3 then gattako 5 beba Habibu airport pickup nkomawo namawulire amalala mangi nnyo temuvaawo careful nga awandiika tagambye after he was shot at agambye after he was injured in a shooting documentary yaganye ekyasinza kunyumira mu byonna Edi Muto yafuumuse misinde n'abamukuteko teyategedde bakya bamukuteko kati bodyguard wafutukira kati muvuma Museveni bodyguard yafubutuse ye yasooseeyo yafubutuse wabwinaaluwa documentary eganye documentary baali bagenze kulambula ate naye yakubye tiyagasi wakubye wabi okubanga ku mutwe oba akakabe kati ya gasi akayigo kasu kati ya gasi gwe oba wamuguse mu China town sijja kubyogerako abana b'abantu kati owulidde ku bana b'abantu abakubira tiya gasi watugamba nga Museveni tasabala kweza Museveni oyo Museveni n'ekyana kye ekyo simanya ekyo kati otuleekaanira olw'akakabe kati ya gasi walabe kachiteza atulending aganye okugwako abadde yakagwako China town efuuse China town noga ndirudda wawe ya mi ngakati babu bafuuse babu no webuza waya ya mi waya de mi obwedda ndaba abasajja abakulu n'abakyala abakulu nga bagati Bobi Wine ali mu katemba tosobola kwogera kintu kifaanaganako bwe kiti Bobi Wine yasindisa abasirikale ebulindo babeerewo ku bulamu bw'omuntu ogamba nti katemba oba ogamba nti wabaddewo enkolagana wakati wa Bobi Wine n'abasirikale ye yabayisa ebulindo bw'abanga muga nti katemba nga bwe mwogera lwaki abasirikale abamuzanyisiza katemba si bakwate tuleke kuzanyira bantu ku mitwe bannabyabufuzi balina eddembe lyabwe okutambula n'okugenda buli wamu wonna we baagala
Polisi bwe jja ne bakolako effujjo muleke kugamba mbu oyo Katemba. Kyannumye nalabye n'abasajja abakulu ababba nabyabufuzi b'amaanyi abalala bantu bembadde mpa ekitiibwa mbw ali mu kuzanya Katemba eno firimu eno documentary mugirabe n'okwata ne peegi yo namba n'ossaayo okugulu kw'omuntu n'olaga ng'osiizeewo simanya ng'olagayi so please gwe bakube katiya gasikanisitaako onaasigala kyekimu tosobola n'omukka ogubalagala olaba nabo bennyini gubaluma tuleke kuzanyisa bakakube bwe yagambye nti nno Katemba mbweno kati firimu simanya aleeta firimu kikaki my good god omusirikale wa poliisi akukubye katiya gasikanisita nga bwe twakalabye mu gumba lino baliyita batya mu luzungu lino egumba bafema oba biki omusaayi ne gujja egumba lya molokoni kkiriza obagaana oyagala oba toyagala oyo omwami takyali levu ya buli munnayuganda yagala gaana nenga mu butaba levu ya buli munnayuganda goloza kutegeera kwe famire ye kusomako okusookera ddala nedda nyininsi kino kyandibadde kyakuyiga buli muntu ekyandimwongedde okukkiririza mu mutonzi we oba maanyi ge geyajjeewa abamusooka mu kuyimba ge bayina okkanya nange nti mwami Fred Sebatta akyaliwo gwenkakasa nti ono omwana bwe tubigattagatta ayinza okuba muzzukulu we bw'ataba mutabani w'omu ku basembayo aba muzzukulu kati bino tubigattegatte tukkirize nti si byakuyimba nnyo yadde okuyimbira ekiseera si kusoma nnyo yadde okusomera ekiseera si kukola nnyo wadde okola okusookera ddala mutonzi waffe kusalawo yensonga lwaki oyo mwana buli watuuka y'oyo n'abalala yatutonda yali abamanyi mulayini eyo yennyini nzikiriza ne kano nkayiseewo ng'atagenderedde tuleke kuzimba mitima ffe be baasanga mu byobufuzi tukkirize nti bw'atyo Katonda bw'abitegese si mu bubi lindako okuscrollinga kyenaatera okunyumyako kya nkizo njagala okulaba komenti okuwulira ky'oyogera ku nsonga eno omukyala yazze mu kansolingi ng'ayagala musabire yazze ng'alina ensonga yemuleese olw'okukuuma ekitiibwa kye sigenda kwogera mannya ge naye njagala tuyigire mu mboozi ye ompe ku birowoozo byo mu mboozi eno omukyala ono yafumbira omwami obufumbo obutukuvu era omwami we yamukuba mbaga yamwanjula n'amukuba embaga tebali bubi yamuzimbira amaka we gali malungi naye unfortunately Katonda n'aba nga teyamuwa zadde ya mwana mulenzi yakazaala abaana abawala 3 naye ng'omwana omulenzi abuze ate nga bamanyi abasajja baagala bambi bafuneyo ku baana abalenzi abagwoyinza oyita omusika kati ndowooza omusajja kye yakola yafunayo omukazi ebbali era gwe yawassa mu bubba n'amuzaalamu omwana Katonda bino byakola ebyekisa ate tugambaani kuba Katonda yagaba abaana omukazi w'ebbali yazaala mwana mulenzi ng'ate omusajja bulijjo gwanoonya munnange naye yafuba nnyo okulaba nga takiraga mukazi we era omukazi w'omumaka teyamanya bbaawe alinayo n'omukazi omulala tewali lunaku lwe yamuwa nsonga emulaga nti oba nakwendako nenfunayo mukazi omulala n'azaalira n'omwana okutuusa maama w'omwana omulenzi bwe yafuna obulwadde obwali clinical sijja kugamba nti lyali ddogonna yalwala bulwazi naye teyasobola kulama n'afa kati bw'afa omusajja talina gy'ateeka omwana muto banga omukazi yafa omwana akyali muto ddala nga takyayinza kweka kyama kye yalina kujja wa mukyala mukulu amugamba amazima ninaye omwana ebbali mwana mulenzi naye nsaba onsonyiwe bino na bino bye byaliwo nali ndi mukuyaggayaga nga neetaaga omwana omulenzi naye maama w'omwana yawummudde eyandibadde feeti gy'oli nesiina gye ngenda kuteeka mwana ono okuggyako okusalawo muleeta mu maka gange akole ne baganda be kuba naye mwana wange ataabira mwana waffe amugamba nkusaba n'obukakkamu bwonna onnyamba omwana ono omwanirize omukuze ng'owuwo kubanga kati asigadde yekka maama we awummudde omukazi nakkiriza teyagaana munnange ng'omwana bamuleeta waka taata ng'amukolera ekisenge ku nnyumba ewaka ateekamu buli kimu nga bw'omanyi beloved son naye omusajja ono alina ensobi gye yakolanga buli lwe yavanga ku mulimu komangawo ng'asiira mu kisenge kya mwana we yeebasse nti yeeja ng'obudde obusinga bumala eyo n'oluuso tulo twamukwatiranga mu kisenge kya mwana we omulenzi
so kira kyatuukanga abaana bawala takyabawabudde abaana b'abawala abasatu nga n'omukyala akiwulira nti omwami takyampabudde nga bw'alina kugumba. Kino kyatandika okuleeta obujja n'obusungu mu mutima gwa maama kubanga omusajja yali awanya bebi omulenzi obudde n'okusinga bano abaana baabwe abasatu n'omukyala. Mukyala ono obujja gye bwakoma omukwata omanyi obujja buleeta okuloga. Yagenda musaba erimu ebusoga. Abasoga munansonyiwa okukozesa ekigambo ebusoga naye gye yalaga kusinziira emboozi gye yanyumirizza. Musamize yamuwa akadagala kaali ka buwunga n'amugamba kano ojja kateeka mu mata g'omwana ge bagenda omuwa okunywa. Naye n'amulaalika nti gwe tukikola. Funayo omuntu akikkolera. Ewaka balinawo omukazi yali housemaid naye nga si muwala muto bano abakazi abakola obwa housemaid naye nga bakulu mu myaka. Yali yazaalako nga naye alina abaana mu kyalo eyo, so yali mukazi mukulu mu myaka. Mukyalo ono bwe yakomawo n'asaba omukozi ng'amwegayirira akwate eddagala lino aliteeke ku kyayi w'omwana. Kozi yasooka kugaana naye n'amulemerako n'amuwale n'akasente akawera. Kozi n'atuuka n'akkiriza. Mwana ono gwe baagala okuloga muto tannaweza na mwaka gumu kuba nnyina yali yakafa, yafa ebbanga ttono nga kyakazaalibwa. Kaakati omukozi naye kye yakola bwe yali ategeka kyayi ewaka naye ng'omukazi omuzadde omutima gwamuluma sisobola kuloga mwana muto atalina musango. Oba kiki ekyamuweereza mu bwongo bwe ne kimugala eddagala liteeke ku kyayi wa maama. Kati n'omukyalo ono omukulu omukozi w'omu maka eddagala yaliteeka ku kyayi waani? Yaliteeka ku kyayi wa maama w'omu maka yennyini. Kakati of course omukyala yanywa kyayi tuta bonna ne banywa. Ebbanga liyita omukyala atandika okulwala olumbe olutategeerekeka. Olumbe luno lumulumye nga bw'agenda emmanja okufuluma akigendera luvannyuma ng'afuluma biwuka takyavaamu bukyafu. Ebiwuka ebinene ebiramu ebitambula, imagine okulya emmere n'etuuka mu lubuto naye nga bw'otuuka ofuluma obukyafu ofuluma ebiwuka ebiramu ebitambula bwe biti nga binene nga takikkiriza. Baatambula amalwaliro klinikale banoonye eddagala, amalwaliro nga tegasobola kubayamba bajjanjaba bulwadde buno kubanga bagezaako okukola tests ng'ebiwuka baakwatako mbulumu ekiwuka ne bakiteeka mu ezigundi zaabwe eza laboratory, kiwuka ne kibula. Kati nga option yali asigazeemu yakugenda mu ssabo gye yalaga okuloga omwana. Baddayo wajjajja yonna gye yalaga jjajja amubuuza eddagala lye nnakuwa walikozesa bulungi? Amugamba eddagala naliwo omukozi. N'amugamba kubanga olumbe olukuluma lwe lwalina okuluma omwana. Yalina kulwala biwuka ebyo engeri ye gye yali mwana muto. Olumbe lwali lujja tandika be lutwe lwali musempola era singa yafa dda. Gwewangadde lwa nsonga oli muntu mukulu ate eddagala teryali liryo. Ddayo obuuze gwawe eddagala kweri yaliwo omwana. Bwe yakomawo n'atabukira omukozi waka housemaid. Housemaid n'ayogera amazima nti nze nali sisobola kuloga mwana muto atalina musango. Nze simanyi kiki kyandikoba bwali busungu, ekisungu kyankwata n'ekisunguyira nze ne nditeeka ku kyayiwo. Mukazi yatabuka era ye housegirl oba omukyalo ono omukulu omulimu gwakomaawo ne bamugoba. Kakati omukyala ng'ateekeddwa okukola ebintu bibiri: okugamba bbaawe amazima ku kimuluma banoonye solution oba okwerwanako yekka. Kati omusawo yamugamba okuvumula okuwonya ngenda kwetaagayo kasente ng'ate kawerako. Eba taalina ssaawa ezo kubanga baali batadde ssente nnyingi mu ddwaliro. Bajja mu kansolinga okubasabira, omukazi ateekako emboozi eyo nga ne balo waali. Balo yanyoose n'atabuka n'avaako waya. Wali oyagala kutta mwana wange? Mwana wange yakola musango ki? Kiki esikuwadde mukazi gwe? Nkwagadde. Tewali kyesikuwa, nkwagadde n'abaana baffe. Omwana ono omuto omuwere wali ologa wati musumba wamma tomusabira. Tomusabira abeere n'ekirwadde kye. Nze njagala kulekera ekibuuzo, emboozi eyo singa gwe abadde mu bigere byange oba mu bigere by'omwami bawo omukyalo oyo, omolowooza kiki kyowandibadde okola? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda, nalabye akasajja kano nakambadde ebyambalo bya NRM kubanga gye kawagira buli omu akamanyi, nga kali mu kkunga n'okwowola abaganda n'obuganda okutwaliza wamu tugende tukola omulimu gw'amaanyi ennyo
nga mulimu ki gwatukunga era gwatukubiriza okukola mutugenda tukisinga kabina ka Museveni tukisinga kabina ka Salim Sale tukisinga kabina ka Muhoozi oba kitegeera nenkubamu akafaananyi nti omwana yagedde ebigambo ebyo abakubanga ayambadde enkofira ya People Power ne t-shirt ya NUP singa kiki ekiri ku media ya Uganda essaawa eno babadde bajja kujja ebigambo ebyo kwabyogedde kuba tebamumanyi babizze ku ngoye ku kibiina ekyengoye zayambadde ne pulezidenti w'ekibiina ekyo era essaawa eno singa Katikkiro Charles Peter Mayiga yafunye edda speech z'embaga n'ennyimbe ne mu lukiiko lwa Buganda era singa kati ali mu kaweefube kunnyonnyola na kumatiza abantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP bw'asindika abaana bagende ku media batyoboole bakakkanye bavuule obwakabaka oba kitegeera naye sinalabako eddoboozi lyonna liva ku CBS oba ku BBS oba ku lumbe oba ku mbaga yonna mu bantu wano wammanga Charles Peter Mayiga Freeman Kiyimba Pokino ne kagurupu kaabwe nga bwe kali sinawulako ddoboozi lyonna livaayo nga bavumirira ekibiina kya NRM kubanga oli yadambadde ngoye za NRM wadde nga bavumirira pulezidenti jeno wa NRM nga babimusibako nti yasindika abaana bajja bavuma Obuganda sinawulako nga bakimwogerako sinawulako nga bavaayo ba Freeman Kiyimba nga bagamba nti pulezidenti jeno wa PLU asindika abavubuka batyoboole bakakkanye bavuule Obuganda sinnakiwulirako oba kitegeera wadde ye yennyini yakyogedde kubanga bamumanyi sinnawulako omuntu yenna amukolaki amwogerako adde okumira ekikola kyakoze kiyakoze waliwo ne TVM eriko omwami n'omukyala batera nnyo okukola pulogulaamu ku budde obw'okumakya nga boogera ku babiguddewo mu nsi singa ekyo yakyogedde yali ayambadde ebyambalo bya NUP pulogulaamu y'okumakya yandibadde ku NUP ne Kyagulanyi Ssentamu naye yabyogedde yali ayambadde ebyambalo bya NRM saawuliddeko pulogulaamu yonna ey'okumakya nga boogera ku nsonga ezo wadde okwogera ku yabyogedde wadde okwogera ku kibiina kuba engoye zali ayambadde za NRM wadde okwogera ku bifaananyi by'abantu byabadde alaga Abaganda mubagenda bakisinga obubiina bwabwe omanyi lwaki nti oyo yemu ku gurupu yaabwe nga bw'owuliza mu audio ya Bizonto abamu ku bantu abasiŋŋaanibwayo eggulu be babiri omwami n'omukyala abakola ku TV emu n'oyo omuvubuka eyayogedde ebigambo ebyo eby'ekisiru kyovula nti tebayinza kujja ku TV yaabwe ne bavumirira kyeyayogedde oba ne bakiteeka ku NRM oba ku abo be yatulaze ebifaananyi byabwe kati bamu akafaananyi singa oli adde akuta ekifaananyi kya Kyagulanyi n'ekya Ssennyonyi n'ekya Lubongoya ng'ali mu kugamba Abaganda bagende bakisinga obubiina bw'abo abasatu ng'ono NRM bwe yakikoze kuba baaba NRM bw'omanyi ekyalibadde ku media essaawa eno singa muliro ekyo kiraga nti abo bonna bemulaba bavaayo ne beeyogeza mbu simanyi baagala nnyo Obuganda babwerimbikamu kulwanyisa Kyagulanyi so si lwakuba nti babwagala singa badde baagala Obuganda era nga bubaluma twalibadde twalabye edda vidiyo ne audio ezitambula nga bavumirira NRM ku lw'omuwagizi waabwe ekyo kyeyakoze muntegeera bulungi mulekeraawo okwejjeerezanga abantu mbu mulalu manyi mungenda kuba muŋŋambe ako tekakumalya budde ako kalalu tekategeera buli omu akamanyi nedda abaawe mulanga ne mubayita abalalu Museveni yabakwata n'abafuula ba divaiza be n'abawazi ofisi n'abawa abakuumi n'abawa emmotoka n'abawa buli kimu era bamukolera naye mwe mwabayitanga abalalu kuba bawemula bategeera eyavaayo n'akunamira Abaganda n'Obuganda ne Kabaka n'atulaga amabina ge ekikola kyakola kikolwa balalu fena tulaga nti ekyo ekisajja kiralu olwaleero ye RDC Egomba mugumwayita omulalu ye mubaka wa pulezidenti Egomba essaawa eno kati nekano mujja gamba akalalu kasiru tekakumalya budde pulizi bategeera tekuli musiru wadde n'obu bonna bye bakola babitegeera mo mubejjeereza mbu basiru simanyi tebategeera simanyi otakumalira budde ebyawa nkugambye bwe mwayitanga abasiru nga bawumula be badivaiza ba Museveni oba okitegeera ofisi bazirina amamotoka bagalina abakuumi balina n'emirimu baafuna wadde nga emirimu gye bakola tebagisomangako naye nga mwe mwabayitanga balalu kuba bawemula
temugeza ne mungamba mutya male mulalu ategeera kisa kyamabina bwe mwamuyita omulalu essayino RDC temuddamu byogerere bano abantu bategeera betaaga just kudisciplininga mulekerawo kwewunza nammwe mbwe tategeera takubala budde eryawa bategeera